Wano mu Uganda abakyala bangi bazaala naye olw'okuba tebafuna kuwumula kumala kibaviirako okufiirwa obulamu oluusi n'abaana baabwe. Kino kiva ku mirimu gye bakola ng'abamu basalawo okuddamu okukola nga tebannaba kutereera olw'okubanga ebbanga ery'emyezi 2 eribaweebwa mu ssemateeka libeera liweddeyo. Kino kye kyawalirizza Ministry evunaanyizibwa ku by'obulamu okusaba Paalamenti ekole ennongoosereza mu tteeka ly'emirimu abakyala basobole okuwumulanga waakiri emyezi 3 nga bazadde. Omukugu mu byendiisa mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Jacinth Asiimwe agamba omukyala yeetaaga obudde obumala okuyonsa wamu n'okulabirira omwana we. Abakyala baffe of course kirungi nti tubawa leave neddala ddala kyendaba even mu private facilities ezo nnaku 6 tebazibawa abamu naye ffe government batuwa nnaku 6. Kaakati tubadde twagala nti twongeremu zibeere nnaku 9. International Labour Organization ekirecommendinga nti at least omukyala yandibadde afuna nnaku 9 kuyonsa omwana we bulungi nga tanaddayo ku mulimu. Ono awagiddwa n'omu ku bazaalisa abakuukutivu mu Kampala Margaret Nankabirwa n'agamba nti abakyala bangi bazaalisa bafuna obuzibu n'abaana baabwe nga bazzeeyo mangu ku mirimu. Omulamu gyali badde myezi 3 naye kati abakyala abamu ng'abakozi abatasobola kugumiikiriza kutuula waka myezi 3 ate bw'obeera ng'okola mu gavumenti ekyo kale naye bw'obeera ng'okola mu private otebereza emyezi egyo 3 gyonna bw'olwawo nga omulimu bagutwala oli asobola okugumiikirizaayo omwezi gumu oba gumu kitundu ng'oluusi bwe tukola wano naye bwe giyitako oluusi kiba kimususseeko nakyo kubanga aba alina okufuna omuntu omulala akulipuleesi nga asobole okutwala emirimu mu maaso. Ng'ensi yonna ejaguza sabbiiti ey'okunnyikiza obukulu bw'okuyonsa Nankabirwa agamba nti singa ekiteeso kino kiwagirwa Paalamenti ennaku z'okuwummula mu bakyala ne zongerwako kigenda kuyamba okukendeeza mu muwendo gw'abaana n'abakyala abafuna obuzibu obwekuusa ku kuzaala. N'omukaaga gisoboka wazuukira wonna wakaabira aba yeetaaga ebbeere naye lwakuba nti oluusi tebisoboka. Omukyala ne bw'aba avuddemu olubuto amateeka ga Uganda gamukkiriza okuweebwa omwezi mulamba ng'awummudde asobole okuddamu endasi. Kyokka wadde tutunuulidde nnyo abakyala abakozesebwa waliwo bangi abeekozesa bye tusanze ku mirimu oluvannyuma lw'ebbanga ttono nnyo nga bazadde. Mu katale k'Owino gye tuyitidde gye tusanze abakyala bano ng'abamu bakola n'abaana baabwe abawere ddala era ne batugamba nti embeera y'obulamu ye bawaliriza okuddamu okukola amangu nga wadde babeera tebannatereera bulungi. Kale kisinziira na ku mulimu tuwa wookolera. Oyinza okuba omulimu kati gwaffe gwe tulimu guno abaana balwaliramu nnyo asima naye kati waba awezezza emyezi 4 kiba at least ko okusinga wali ndi omu kibeesinga ku mulimu kigwaliko 3 ekyuseemu ebawenga emyezi 6 wadde tebannongooseza neetaaga emyezi 3 nga nkyawummuddemu kubanga singa sina mirimu gino nti baba bakozesa nkyala beetaaga nawummula omwaka mulamba amagumba okuddamu okukola ki omubiri okuddawo bulungi ennyo n'okulabirira omwana. Okusinziira ku bakugu omukyala okuwummula obulungi ng'anaatera n'oluvannyuma lw'okuzaala kya mugaso nnyo eri obulamu bwe n'omwana. Bano bagamba nti singa omukyala awummula ng'abuzaayo omwezi nga gumu okuzaala kiyamba okumuwonya okuzaalira ku kiso. Kino kyongera omukyala n'omwana we okwemanya n'okuyonka obulungi. Nazzikuno omukyala bwe yamalanga okuzaala yaweebwanga ebbanga eriwerako okusobola okweddaabulula n'okulabirira omwana we. Naye olw'omwenkanonkano gw'abakyala ensangi zino abakyala tebakyaweebwa bbanga eryo okulabirira abaana baabwe oba okweddaabulula olw'emirimu egitali gimu nga balwana okusobola okutuukiriza ebyetaago mu maka gaabwe. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.